Sebo obwakansala buno obwappa obwemiruka tebuba na misaala tufunayo ketuyita allowance. Tukwaniza ku programu ebuzibide X1 Agda Live. Programu eno tutunulira obulamu bw'abantu ab'enjawulo bye bazze bayitamu. Nze Senkubuge Rogers Tebitendwa muzadde tazaawa, one of the best MCs in East and Central Africa. Nga bulijjo ku kamera mbeera n'aba Insight Media ate nga Alan Soft Media abeerawo okubeera nga ekifaananyi kyonna akikwata n'akigirya n'akikutuusaako. Njala okwebaza ennyo omukyala Maggie Butter okuva Egypt Cairo akola ku nteekateeka y'ennyambala yange. Webale nnyo webali eddala. Mu programu eno ebuzibide extra olunaku olwaleero tuli mu muluka ogw'Ekisoga ku kyalo Kisoga Namuyovu eggombolola y'Ekyegonza. Eno gye tusisinkanidde omwami munnabyabufuzi omukuukuutivu omu ku beebuuzibwako mu mirimu egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Gomba, mulimi mulunzi ate nga munnabyabufuzi nga bwe nkutegeezezza. Okusunirako akatono gwe tukuleetedde olwaleero ye Kansala Juuko Fulgencio gwe tugenda okubanga tubeera naye. Tweyungeko Agda Live programu ebuzibide extra mu kitundu kyaffe ekigenda okusooka nga tumukwanjulira ate naawe obeeko ky'omuyigirako. Tova ku Agda Live. Buzibide extra Agda Live. Kino kikulu nnyo nti temwerabira sanitizer buli we mubeera basawo ne bannyabo kubanga COVID-19 si mboozi buboozi wabula gyali. Masks tuziteekeko temuzeerabira. Ngenda kubasaba mutukkirize masiki mukadde waffe tumusabye agijjeko eddoboozi sobole okuvayo bulungi kastanze shield esigadde nga kweri. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Munzikizo watali kwisakadde konna tweyonge butereevu ku mukadde waffe Kansala Juuko Fulgencio omusajja w'ekyokulabirako eri abantu bangi mu disitulikiti y'e Gomba ate Uganda yonna n'ensi yonna okutwalizaamu. Mukulu tusanyuse nnyo okulaba. Nange wentyo sebo. Oli butereevu ku Agda Live eno nga ye terefayina ey'abaana b'e Gomba era ye terefayina ye TV embereberye mu disitulikiti y'e Gomba. Nesimye nange okugibeerako. Atulaba ku Agda Live ayagala okumanya Kansala Juuko yaani era endagamuntu yo esoma linnya ki? Kansala Juuko endagamuntu yange eriko amannya agange oba erinnya eryange Juuko Fulgencio. Nga ndi mutuuze mu ggombolola eno eyaffe ey'Ekyegonza mu muluka ogw'Ekisoga ku kyalo Kisoga mwerosi eyitibwa Kisoga Namuyovu LC1. Kansala Juuko Fulgencio yasoma ati okusoma kwe kwali kutya? Nasomako ekitonotono kubanga primary nagisoma ebiwagu bibiri nagisomerako wano ewaffe Ekisoga ku Ekereziya bwe tuyita ku Kiyembe. Nengenda primary nengimalirako Ensambwe Primary School. Awo nengenda mu St. Henry's College Ekitovu gye namalira senior 4. Mukadde wange ensimbi ne zimukenderako n'entandika ensi. Katugambe wamali bwe wava mu secondary tolinayo field gye wasomamu kukugukamu? Okay.
Nagenda mu ttendekero ly'abasomesa nembeera omusomesa owa grade 3 naye okusinziira ku bbanga eryo obusomesa nabukyawa mangu nga tebuliimu kavaamu bulungi nentandika okulima n'okulunda byendowooza nti nno byo ate bivuddemu bulungi n'okumbeezaawo n'amaka gange. Kiki ekyakutanula okuyingira mu politics? Politics namuyingira okusinga waliwo mukwano gwange yasomako ku St. Henry's College nemusanga ng'ate munnagomba okulonda kuno bwe kujja najja okwesimbawo kakati yatukunga n'atandikira ku bantu nga ffe be yali amanyi zidukira mu budde obwo ffe twasimbanga mu layini ng'abantu tuva mwenda mu luka ne tugenda ne tusimba layini ne tunenyingira politics bwentyo mpola mpola. Oyo ye Honorable Kalule Ssengo. Honorable Kalule Ssengo Emmanuel. Ye member parliament mu budde buno nakati akyali member parliament. Mukyakwatagana bulungi nnyo naye era simuyinaako buzibu. Okay. Kyekyakuleetera okuyingira mu politics? Mpola mpola bwe nabeera naye nange ne ntandika okubeera munnabyabufuzi ku LC 1 ku LC 2 mbadde kansala okumala ebisanja kino mbadde ngenda mu kyakutaano naye njagadde mpumule buwummuzi. Obadde kansala akiika ku district oba kugombolola? Nga gwokiikira omuluka guno ogw'Ekisoga. Obulamu obusanze otya mu mbeera y'ebyobufuzi? Bizibu ki ebikusanze by'oyinza okugamba nti kino siyinza kyerabira mu bulamu bw'empiseemu obw'okubeera nga mpeereza mu byobufuzi? Sirina nnyo kyenyinza kulaba nti nno mu byobufuzi nsanzeemu kino ekibi okuggyako mpozi okukwatako mu nsawo yo okuwa abantu ekizibu. Kale kyenyinza okulaba nti abantu balowooza nti ku levo yaffe bwe tugenda kugombolola tulinayo bingi nnyo bye tujjayo ne balowooza nti buli lwogenda gye bali bakusuubiramu ke bakusuubiramu naye ng'ate ako bw'oba okasobodde kava mu nsawo yo so singa ensawo ey'eggombolola. Okwo kwokka kwe kulinga okusoomoozebwa. Naye biki by'ogamba nti bino mbikoledde abantu ng'obenyumirizaamu mu buweereza bw'obaddemu ebbanga eryo? Kiki ky'ogamba nti binakola kino ne kino ne kino era n'abanaddawo banakijjukira? Ekisooka mbadde mukubiriza nnyo w'abantu mu by'obulimi. Ekyokubiri nga nkubiriza nnyo abantu okuweerera abaana era kumpi omuluka guno gwe gumu ku miruka mu ggombolola eno ogulimu amasomero amangi aga gavumenti n'aga private naye nenyumiriza nti no kumpi mu buli ssomero okujjako agatandise mu myezi gino galimu nga 2 kumpi mu buli ssomero nyinamu omwana oba abaana oba babiri oba omu benteekamu akasente kange okulaba nti nno mbakwatirako oba kubagulira ku kitabo oba uniform oba akasente kano ke basabayo akakyemisana mu mbeera bwetyo. Kakati nga bw'ogambye nti gw'olina Honorable Kalule Ssengo eyakuinspiring oba eyakusikiriza gw'olinayo nawe b'okutteko n'obaleeta mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi? Mu kitundu kino kumpi abakulembeze bonna abali mu muluka guno abeerosi ne ba LC members kumpi bonna n'abaavaako n'abaliko kumpi bonna bawagira Honorable Kalule Ssengo. Kwegamba tugenze tubogereza mpola mpola. Ekyokusooka mulimu ebibiina ebyenjawulo bingi kati mulimu abadipi mwe bali abatonotono abefudisa mwe bali abatonotono n'ekitundu kino okutwaliza awamu KNRM ate Honorable Kalule Ssengo naye WNRM kakati olw'okubeera nti abantu abasinga obungi b'NRM tubasikiriza nnyo okuyingira NRM. Lwaki osazeewo obutadda kwesimbawo? Ate nga ndaba emyaka kikyasobola okuweereza. Lwaki osazeewo obutadda kwesimbawo? Nali sikize buzi kati ekisanja kino nkimazeeko naye nakigendamu nga nyina ekigendererwa. Ekigendererwa kyange mu kugenda ku kisanja kino waliwo endowooza y'okutula eggombolola eno. Eggombolola eno mu district ze zimu ku ggombolola ezisinga obunene mu district eno
ne bwobeera nga weetoolodde Uganda yonna tewaliwo ggombolola esinga ggombolola eno y'ekyegonza bunene. Kakati ne tufuna ekirowoozo nti ggombolola eno yandibadde ekutulwamu era nensaba akalulu ekisanja ekyo ngambagamba kye kisanja ekisembayo naye nga kyentwala kugenda kulwana ku ggombolola eno ekutulwemu ey'ekyegonza olw'ensonga nti nene ate ggombolola bwekutulwa abantu bafuna services zibasemberera kuba gavumenti eyina enkola nti buli ggombolola ne bwebeera ya byalo bibiri mubeeramu government secondary school mubeeramu eddwaliro erya gavumenti kakati ate eno eyaffe ya miruka 9 era yo gavumenti egamba abo baggombolola nnene etya bajja bawa essomero litya limu eddwaliro era baba walimu n'enguudo bezo tugenda okutematema enguudo tugenda okulaba nti eggombolola ejja kulimayo mayiro bweziti so singa eggombolola ebeera nga nnyimpi era eggombolola eyo eyambibwa okugira omukisa omulungi nti ekiteeso bwe twakitunda ku ggombolola nga kanso y'eggombolola yakigula era ne tukiyisa naye waaliwo abanene mu ggombolola ate bo nga tebakyagala nga nawe bw'onoolaba nti mbadde nkulembera eggombolola 9 amini emiruka 9 ate kati banzize ku miruka 3 oba 4 ne batakigula kakati ne batusinza amaanyi ndooza twalinamu n'obunafu kuba ffe twalowooza nti tumaze okuyisa ekiteeso ekyo bali abakulu bagenda kukitwala ku district kye bataakola kati amagombolola amalala nga Mpenja basazeemu eggombolola emiruka 2 ggombolola emiruka 2 ggombolola Kabula Soke nayo bwe batyo Emaddu yo waliyo na 3 naye neyaffe ey'ekyegonza yo yasigaddeyo emiruka 9 ate nga ne bwobeera ng'ovuga kapikipiki kano okwetooloola eggombolola eno era okomawo ng'okooye kale okuzza ku kiri nti kino ekyokuwummula obwa kansala sikyanzijidde kati wabula kyandimu emabega naye olw'okubeera nti nno nayina ekigendererwa nenjagala ngende nkole ekyo naye nfunye omukisa mubi nti nvudde ku ggombolola nga tekituukiridde. Kakati waliwo omuyaga ogutambula ogw'ekibiina ekipya ekya Nuupu ekyava mu kisinde ekya People Power mu kitundu kino kireseewa ekibiina kyammwe ekyenaremu kwo bwe gubeera kwogera mazima ekibiina kya Nuupu omuyaga ogwo gusensedde nnyo ekibiina ky'NRM kubanga ekisooka gusinze nnyo mu bavubuka ate akati bwe weetooloola ekyalo kino eky'ekisoga oyinza okusanga nti abantu abakulu abagwa mu myaka gyange n'okudda waggulu batono nnyo tuli almost 20% so nga ate abavubuka bo bangi nnyo basoma even more than 80%. Akati ate oyinza okwekanga nti naffe abatono abagwa mu myaka gyaffe tetulina nnyo obudde bugenda kwongera kutunda kibiina nate bo nga abavubuka obudde babulina asobola n'okumala olunaku lulamba ng'ali mu kutunda kibiina kya Nuupu akati ate bw'ogattako wano ewaffe mu kitundu kino olw'okubeera nti nno omukulembeze w'omuyaga ekya Nuupu nti ava wano mu kitundu waffe ate ekyo kikosezza nnyo ekitundu kino kitukosezza nga ekibiina ekyo. Lwaki olowooza nti abantu bakyaye ekibiina kyammwe ekyenaremu? Ezimu ku nsonga omuntu z'oyinza okutunuulira naye ng'ate abamu tebaziraba naye abantu babeera nga bagenze wala mu kibiina mulimu okulimbalimba kubanga kati ogenda n'olaba ekibiina kyaleeta enkulaakulana okusookera ddala gye twayita oba baali bagiyita bonna bagaggawale eyakisamba mugerwa baali bagiyita ntandikwa bwe bava mu ntandikwa ne bagifuula bonna bagaggawale naye ng'ekintu bakituuma kyekimu wabula bakifuula mu bufuuzi bwe bavaawo ne baleeta nadizi oba nadizi oyo naye ne bamuleeta naye nga mwera mu kintu kyekimu kakati mu budde buno ate balina era erinnya eddala we baliita kati ekyo kyakulimba kyamaanyi kakati ate era waliwo awo wakati awo operation wealth creation kati ekyo naye nga bw'olaba okuviira ddala ku kisamba mugerwa ekintu kyekimu bafuula kifuule naye ng'ate tekituuka ku bantu. In fact kakati olwaleero ku nkya mbadde awo n'abavubuka nga babagamba nti
kwa account z'ebibiina bye bakola ebyemyoga buli member atekeyo emitwalo ebiri ng'abamu bavuka bagamba abatulimba mitwalo ebiri ate akati gyaki ffe baavu ffe be bagenda okuyamba ate ffe emitwalo ebiri tugijjewa akati ng'era olaba nti n'emyoga era tegijja kutuuka ku bantu mu buli ngeri kakati kino guno omuloga nagenda okugubalirira nga guli mu bubiina obwo obutonotono bwayingira emyoga obusukka 10 ekitegeeza ate nga buli kibiina bakigamba kibeeremu abantu abatakka wansi wa 30 kakati bw'ogenda okugattagattamu ebibiina 10 n'omusobyo be bantu 300 n'omusobyo ogenda okulaba nga ddala gavumenti bw'obeera ng'omenyeka mangu omutima olabira ddala nti nno ekibiina kirimba ensimbi ezo tezisobola kufunika ziddire abantu nga tumaliriza ekitundu kino eky'ebyobufuzi gwe lwaki osigadde ng'okkiiza mu kibiina kino wadde ng'embeera eyo yonna weeri kiva ku kigwe n'osigala ng'okikkiriizaamu oba naawe olina kyogamba nti oba nawe nandiyagadde okivaamu naye oba olwakino atulaba akimanyi ekikulu nti ekibiina nkiwangaaliddemu okumala ebbanga mwentambuliza ebyobufuzi byange byonna ate era ndaba bwe nkivaamu sina kyenkosebwa ate neeri bwe ngenda wala kuba kati omuntu ava mwenaamu aba alina kgenda mu nuupu naye era nuupu mba siina nnyo sijaayo ekyokubiri siina nnyo kyengenda jjongerako kubanga mmaze okunnyonnyola nti mu kitundu mwendi percentage y'abakkiririza mu myaka ng'egyange ntono kakati ate eri boorede bangi baba bali ku muwumbo ffe tuli ku kitole atulaba ku Agda Live tuli ne kansala Jjuuko Fulgencio tuli wano Kisoga kumpi n'Ensambwe naye omuluka guno gw'Ekisoga gwetongodde gweyawula ku Nsambwe tuli mu ggombolola ey'Ekyegonza ate era mu district ey'Egomba mu ssaza lino ery'Egomba tugenda kummulamu katono ate tukomewo n'ekitundu ekiranga tutunuulira emirimu emirala gy'akola ng'oggyeko ebyobufuzi bye tumaliriza twaga tunuleko mu kisaawe ekirala ebikyobulimi byakimirimu ky'emirala gy'akola ng'oggyeko ekyo tukwegayidde amaaso gakuumire ku Agda Live tovaawo kubanga tukomawo tukulisayo mu kuwummula olyali ku programu ebuzibide X1 ku Agda Live nange omuweerezaawo Ssenkubuge Rogers Tebitendo omuzadde tazaawa okujjukiza katono gwa eyakatweyungako tuli Kisoga ne kansala Jjuuko Fulgencio omusajja w'ekyokulabirako omusajja ow'ensonga gwe tunaye onako olwaleero kansala wangisewo we twakomye nga twagala okutunulako ku mirimu emirala gy'okola ng'oggyeko ebyobufuzi obusomesa tubuwidde wabukolako wadde wabuvaamu maama ebyobufuzi obibaddemu emyaka mirimu ki emirala gy'okola oba obaddewo ng'obeera ku kasaala ka bwa kansa sebo obwa kansala buno obwaffe obw'emiruka tebuba na misaala tufunayo ke tuyita ka allowance ate nga sitting allowance nga council meeting etudde mu mwaka etulamu emirundi ena ne bakuwaayo emitwalo 5 kwogenda kujja entambula kujja n'ekyemisana bw'oba okekkereza ennyawaka n'otuuka n'ogumu n'ekitundu naye nga teriyo nnyo nti musaala mukolera mu buweereza mukolera kufiirwa naye in fact kisinziira kuba kati singa olaba eggombolola eri mu kibuga ate bo tebafuna allowance ya mitwalo 5 ngaffe bayinza n'okuba nga bo bafuna allowance ya miliyoni ya sente n'abeera nga omwaka asobola okufunayo obukadde nga buubwo kati tubadde tubuuza mirimu ki emirala gy'okola emirimu nima ndi mulima osinga kulima biki naye nsinga kulima mwanyi okay mwanyi kikaaki emwanyi nazitabula nalima emwanyi natandika okulima emwanyi ng'emwanyi zino eza kolono tezinnajja n'ensimba nnyo emwanyi ezaffe enzaalirano naye ate era bw'obuwuka bugenda
bukyalya kakati we gulya ne gufa nenteekamu ate zino emmwanyi eza kolono kitegeeza nnyinza okugamba nti atambula bulungi n'emmwanyi zaffe ziri ezinansango tewaba mutawaana kasobeera nga era omuwadde ekyo kyayagala n'omuwa amabanga notta omuddo mu budde n'ogimusaba oba osobodde naye nga kyetaagisa era okugimusa talina kugamba nti nno yeetaaga kwawula yekka ekyo ekizibu mbadde sinnakisanga. Bwe tutuuse wano tulabye ng'emmwanyi ozaanika ku matundubaali ekyo kikola lwa buwaze nti tteeka oba kwe kwagala kwo kyowulira mu mutima? Kiri emirundi esatu. Ekisooka nti waliwo bannaffe abavudde mu nsi ezituliraanye ng'ate emabega eyo twalowoozanga nnyo nti nno batuli wansi bannaffe naddala okugeza bannaffe abannalwanda bwe bajja muno ne bwe basanga ng'oyanisa ebijanjaalo ku ttaka balaba nti nno ekyo kitali kya bugunjufu kasoolinga oyo era ndabye n'ebijanjaalo byanise ku matundubaali kasoolinga oyo munoga n'omwanika ku ttaka bo bakirabira ddala nti nno si kya bugunjufu akati nasooka nempiikinga ebirowoozo byabeebo kuba nabeerako koba nabo wano nga tebannafuna kabanja ke bagula nembeera nabo ebbanga ne bantundamu enkola eyo. Ekyokubiri ne tufuna ekibiina waliwo ekitongole nasooka kirabira waffe eri gye nsibuka e Masaka nga kigenda kikubiriza abantu okwanika emmwanyi ennyonjo ku matundubaali okukaza emmwanyi obulungi obutabeeramu bisubi ati nga babawa in fact sikuwa babawola amatundubaali kakati ate mu abalimi ne mubaguza emmwanyi kati ekitongole ekyo nze eri gye nakirabira myaka gisobye ne 10 naye kati kyatandise okujja muno era abakiyingidde bonna kibaguoza amatundubaali kubanga bonna batwalanga ekirowoozo kimu bali ekibiina kyekisookerako mwanyi nnyonjo kakati bano abalimi nga beekwasa tetulina matundubaali kati kyebasoose kwe kuwola abaagula abayingira ekibiina ekyo ne babawola amatundubaali twanike nayo nsonga lwaki kakati nze sisobola kwanika ku ttaka olw'ensonga ziri zensoose neeyo yennyini ate era mulimu n'akalala nti bw'obeera ng'oyanika ku tundubaali kati obudde nga buno sizoni yankuba kati nze awaka mbeerawo bwomu na mukyala ate ffenna tukuze kati enkuba nga yazze wano okutandika okubbinkana olw'emmwanyi nga ziri azingazinga buzinzizinzi ate nazo zennyini tezitoba aye naawe n'otamenyeka nnyo. Kusomoozebwa ki kw'osanze mu kulima emmwanyi? Okuggyako ebbeeyi etatereera naye nga okusoomooza tekuliiwo kunene. Ekisooka mpozi okusoomooza abantu abali mu myaka gyaffe gwe tutannalaba emabegako eri myaka nga 10 emabega nabeeranga ano n'abaana bange nga 30 nga enkuba ne weeba etandise okujjamu obuto gwe tuyita obutondo mujjeeyo emmwanyi dakiika 5 nga bazimazeeyo bwe bagendanga mu musiri okunoga nga tekyetaagisa n'abapakasi buli omu aleetayo endebe 4 omulala 3 omulala 4 olunaku lumu nga banoza endebe 10 naye akati mulimu okusoomooza okw'abapakasi omu akutte mu nsonda yeeri omulala akutte mu nsonda yeeri n'okuzirima nayo nsonga okuzinoga okuzaanika kuba mulimu amaanyi ag'okusitula n'ababbi kuba oli ajja njagala kunoga mmwanyi n'osigala wano mu luggya n'agenda bw'anoga 5 wano n'aleeta 3 so nga tosobola kumoni omuntu omugamba genda ono genja kuwa sente kati ye bwanoga ate nakuba ekideeya nakuba ate kideeya n'alekayo ekyo tukiyita kiteeya oba anoze 6 n'aleetako 4 n'azaayo 3 ebbiri n'azisigaza ate n'omusasula zine 4 ate nga kizibu nnyo kati ennimiro emmwanyi zino zisoba mu yiika 10 kakati kizibu nnyo ezisoba mu 10 ez'emmwanyi yes kizibu nnyo okubeera nti nno osupervising omukozi ali mu koona eno osupervising ali mu center n'ali mu koona eddala kibeera kizibu nnyo. Season oyinza okunoga ensawo mmeka? Enkalu
zibeera nzibu za kubala olw'okubeera nti nno ffe ng'abalimi oyinza okukwatako ebbiri n'ozitunda emu n'ozitunda naye bwe zibeera nga tezibaze bulungi nsobola okufuna ensawo ekikumi. Ensawo ekikumi. Ozeekubisiza n'ogira kase oba otunda mbisi? Embisi kase ono yannema okubala nze yadde nga abantu bangi nnyo bakitunda nti kase alimu yasingamu ssente naye kakati abaguzi bano abafa abatali bano bakitongole bw'ajja n'akugulako emmwanyi ziba zikyabulamu n'emisana ng'esatu ye n'agamba nti mpima kakati ogenda okukibalamu ozizzeeyo emisana esatu ozituuse ku grade eyakase ng'ate ezandibadde kiro ekikumi bw'osigaza kiro 7 bw'okwata obulungi ekkalamu ogenda okulaba ng'akiringa ng'ekitavaamu so ng'ate wano kiro zo 10 oyinza ozigitunda n'ojjamu emitwalo ga 2 ate bwe bakwatira ekkalamu 7 ogenda okugiringa mulimu emitwalo tugeze nga 22 n'olaba kujjako transport miringi ng'olaba olinga ng'amenyekera obwereere. Magezi kigoowa abalimi b'emmwanyi abalala bakulaba eyo kuba kati abalimi b'emmwanyi kyemmanyi amaaso gonna mugolekeza terefayina mugolekeza screen zammwe mulaba bwe boogera ku mmwanyi abantu njalo bawe ku magezi abalimi b'emmwanyi magezi kiyoyinza obbawo. Ekisooka ebitongole bingi ebikubiriza abalimi okulima emmwanyi obulungi ku mutindo nga batukubiriza okuteeka ensalosalo mu nnimiro batukubiriza okuzireka ku bituuliro nga batukubiriza bituuliro emmwanyi bw'ogitema neddamu n'esibuka ebeera ng'ento kati tolaba ng'eyo eriko amatabi ana eyo yali nkadde kati bwe nagitema n'esibula ezo kati erabika ng'eyo ekituuliro kati emmwanyi bw'oba wakagisimba nga etandika okwebala eyo gye tuyita ey'ekituuliro naye ate era mu ngeri y'emu ne bw'eba ekuze n'ekaddiwa n'ogitema era eddayo ku kituuliro kati enkola eyo nayo nnungi nnyo. Ekisooka emmwanyi eyo ezze ku kituuliro ebala empeke nga ebala nnyo ekyokubiri n'empeke ezeeyongera obunene okusinga ku sayizi ey'emiti emikulu empozi n'obutakuumiramu nnyo muddo gukatuuse kugenda wala era kati ng'ogwo ogwange bw'ogulaba kati ndi mu nteekateeka ndabika nkeereye kati gwandibadde gwava gwafuuyirwa dda gwandibadde nkeereye kati. Ebitooke ebyo tebirina buzibu ku mmwanyi? Ebitooke mulimu enkola egamba nti nno emmwanyi twandizisimbye ne tuteekamu ku miti okola engeri y'ebisiikirize naye kakati abalimi abasinga obungi ate ekyo ffe tugenze tukyevumbulira tugamba nti emiti gyaffe kabibeere ebitooke kubanga emmwanyi tuzaagala ate n'okulya twagala kati musinga tusimba emiti emituba emiyembe ebiki ate emmere emicungwa tetugisimba muli kati abasinga obungi baga nti emiti gy'emu mmwanyi kabibeere bitooke ate nga bikola bulungi nnyo bitambula bulungi nnyo ekitooke kitambula bulungi mu mmwanyi ne bw'oba ofunye ekigimusa emmwanyi eba eryako n'ekitooke ne kiryako. Emmwanyi ng'ozisimbye nga nto zitwala bbanga ki okutuuka okunogako? Bw'obeera ng'olabirira bulungi nnyo gyandibadde emyaka 2. Kale tweyanza nnyo tweyanze abatulaba ku Agira Live tuli Kisoga ne Kansala Duke of Fulgencio atulambululidde ku ngeri y'emmwanyi ekirime ky'emmwanyi ate okirima otya n'ogattamu ate n'ebirime ebirala gwe omulimi okufunamu. Kale gwe atula ku Agira Live weeyambisa amagezi gano ge tukuwa ge tujja mu bantu nga bano ate naawe oveeko wooli okuddaabala tugenda kummulamu tukomewo n'ekitundu ekiddako ng'atunnyonnyola ku nsonga z'amaka zo azitambuzza atya kubanga kimanyikiddwa bulungi nnyo nti buli jodda ne jodda owunzika ng'ozze waka era ewaka bw'ogaba nga si watereevu n'ebirala tebitereera. Tweyungeko kitundu ekiddako nga tutunuulira amaka ge nga bw'agatambuza. Tova ku Agira Live. Buzibide extra ku Agira Live tukulisaayo mu kuwummula era nga tukyagenda maaso ne Kansala Duke of Fulgencio we twakomye nga tugenda kutunuulira ekitundu eky'obulamu bwe ate ng'ejja butambuziza mu nsonga z'amaka. Omukulu Kansala wangi kitanga kye twagala okumanya
atulaba yandetaaze okumanya oyina omukyala. Nyina omukyala sebo. Nyina omukyala. Nyina omukyala. Omukyala omu bw'ati. In fact so bawerako. N'amaka gawerako. Segeza toyina maka gamu. Wano we tulisiga emaka gokagonyi. Oyina amaka. Naye gano ge maka amakulu. Oyina onosonyiwa omusajja tageerwa nzaala. Naye abaana balinga bameka? Abaana bangi ko bali mu 10. Balinga mu 10. Kitegeeza kikwetaagisa okutula wansi obabale. Anti tetubala mu lulimi lw'enjogera. Tetubala baana. Naye nga obutakujjaayo nnyo bali mu 10. Bali mu 10. Abaana bonna osobola obbajjukira amannya gaabwe? Okujjako guno omulembe gw'amasimu bwe gajja nafuna omukisa mubi nti abawala balina amaloboozi gafaanagana. Bwakuba essimu ndwawo okumanya nti ono ye gundi balina amaloboozi geegamu, n'abalenzi nabo balina amaloboozi geegamu, naye nga mulaba mumanya nti oyo ye Jjuuko. Osobola okujjukira buli omu ennaku z'omwezi kwe wamuzaayira? Ekyo kizibu nnyo. Naye kyensinga okujjukira nti waliwo omwaka omwezi gumu gwe nazaalamu abaana 5. Mu mwezi gumu yazaala abaana 5. Mu mwezi gumu bamaama baabwe 5. Era waliwo kasitole nako mu kuzaala abaana bange abo sirikeerabira. Nalina ka bizinesi kange wano nga kagazimu nga kakufumba kabalagala, naye nga kakolemu abaana baali 12. 13 nga abasatu basigala bakuŋŋaanya enku, amenvu, okwanika muwogo, nga 10 buli lunaku batwala kabalagala omutunda ku bugaali. Kakati olunaku lumu abaana nabayimiriza abaana 5 okugenda okukola batwale bakyala bange mu ddwaliro e Bukalagi kunywa ddagala. Kakati engeri gye baali bava mu kitundu ekimu bonna baatuula baliraaniganye. Kakati bakomawo ne banyumiza nti olwasooka nti babuuza baloyaani ye Jjuuko waawa w'Ekisoga, omulala n'aseetuka baloyaani Jjuuko w'Ekisoga. Bwe baatuuka ku Wookusatu eddwaliro ne likuba enduulu. Eddwaliro ne likuba enduulu. Ale baagenda okulanga n'Owokuna n'Owokutaano. Kale abaana abo ekyo nkijjukira nnyo mu kuzaala. Ekintu ekyo eky'okubeera ng'olina abaana bangi okyenyumirizaamu oba ogamba nti nakiyingiramu sitalina kyakkola, oba okinyumirizaamu? Era siina nkyenyumirizaamu nnyo. Okifunyeemu ki okubeera ng'olina abaana bangi? Ekisooka nga bwe nakunnyonnyodde olubereberye mu nkola ey'ennimiro, kubanga ezo yiika 10 bamaze kuggwawo ziteekamu abapakasi. Bwe baagiranga nga buli luwummula nga ezo yiika 10 nga n'ewiiki 2 zirima teziggwako. Bwe kwabanga kunoga bagendanga okuva mu luwummula nga bamaze ozinoga. Okwo kwenyumiriza kw'amaanyi nnyo. Okulya nti era kati ate okutema yiika ya lumonde ennaku 2 baba bagitemye. Okugamba nti musimbe mu mwanya mu muwogo akawungeezi ko kakamala ng'emmere teyinza kugira ki. Ate bw'ogamba nti nno kava ng'olusero nnyimiriza kube mwangi banoze endebe 10. Lwaki togamba wa lusero lwa byannyanja nti jangu wano luyiwaawe? Oyinamu mu baana bo gw'ogamba nti omusajja ono mulaba naye nkwata ngabo ayinza okunfaanana muti mu baana bo? Oyinamu omwana tugamba omulenzi ogamba nti okusinziira ng'omwana bwe mulaba oyinamu gw'ogamba nti ono ye mu butuufu anaaba musajja nga nze naye anaasobola okuzaala ku baana bawera? Ekisooka abaana abasinze obungi si bakulu. Ekyokubiri bawangaliddeko mu ssomero. Kakati bakatandika obutandisa okuzaala. Ate bo bazaalidde mulembe guno mu myaka gyammwe babagambira nti bw'ozaala omwana omu babiri ensi ekwanguyira. Akati siina nnyo bwenkyepimira agenda n'abala nti abaana sijja kubasobola. Naye ate ffe ku mulembe gwaffe ekyo tekyaliwo. Bwe nazaalanga nga taata akuba mu ngalo, bwe nazaalanga nga maama akuba mu ngalo, basenga nga bakuba mu ngalo. Naye kitali ku luno kati oli bw'ava eri ng'agamba mwannyina owaayo ozaala biki? Oli bw'agenda okufumbirwa ayagala kuzaalayo omwana omuwala. Waliwo ne muwala wange omu yagenda n'afumbirwa
nagita okulaba mu mwaka tafuna lubuto mu gwakubiri tafuna lubuto nga sibiteeka mu ngatto nga simulumba nga mugambo waayi nti wajja kukola kiga tozaala koye mwami yaŋŋaana okuzaala atumala kuzimba simanya kalina biki ne mugamba lwaki tozaala tosula naye mpulira koye nsula naye naye ampa eddagala konze eddagala liteeke mitwetwe Mukama yanyamba waayita omwezi gumu ng'ajja anoonya ddagala lya kusesema enjoka kumuluma era kati yazaala omuzukulu ansanyusa naye kati ng'ekyo kiva mu kiri kye tubadde tugamba nti okuzaala kw'omulembe guno bangi nnyo okusanga omukazi ow'olubuto abamu baagala kukiyita kivve kati abaana abalenzi siina nnyo bwe nnyinza kubeenyumiririzaamu nti banaazaala kuba balina emukugiro ogwo abaana bano baweeredde olinamu bowedde onoga nti batuse ku madaala bwegati ne bwegati okusooka kyendowooza nti abaana abasomyeko akatono ennyo bakoma mu senior 6 abasomye akatono abalala ofubye amadiguli bagalina amacertificate bagalina okay magezi kigoowa omuntu nga alina abaana batono naye ng'embeera si nnungi ate ggwe bw'alabira ku ggwe olina abaana bangi naye ate embeera yo nnungi magezi kigoowa ekisooka ng'oggyeko endowooza eyaffe ey'omukisa kuba abantu bayinza okugamba nti oyo wa mukisa ne bwakwata akantu katono afunamu ne bwakwata akantu kinene afunamu naye omuntu ng'alina abaana batono nga ate enfuna ye ntono nandimusabye afube n'abaana abo kubanga abaana basobola bwe bamala okuva myaka gino emito omuzadde osobola okukwatagana nabo ne mukola ate ebibabeezaabo naddala mu ssomero kitegeeza okkirizigana enjogerega nti buli mwana ajja ne riziki kisoboka kubanga nze nyina mutabani wange wano omukulu sitera nnyo kwagala kukinyumya naye kankinyumye namuzaala nga famire tennagaziwa ate ng'ensimbi nzirina ezitubeezaawo nenjagala nnyo nnyo asome naye namuza mu kyomusanvu emyaka 4 nekimulema okuyita nekimulema okuyita ye mwana yekka gwe nasangamu obuzibu mu kuweerera omubereberye ng'ate ayagala nnyo okusoma teyajeemako naye kyamulema okuyita naye nyina mukoddomi wange eyo nengenda nemusaba mukoddomi ayi munnakenya alina galaji nene nnyo ekatwe namutwala mu bwamakanika naye mulungi nnyo bwe yatuuka mu bwamakanika n'aba mulungi nnyo kubanga mukoddomi we yaŋŋamba bwe twatuukayo naŋŋamba abaana abo balaba kati nali ati infact natwala abaana babiri owange n'owa mwannyinaze bambi baali wano nenkwatibwamu olusonyi okugjawo owange owa mwannyinaze asigale naŋŋamba abo abaana balaba bali mu 10 n'omusobya abaali bayingidde omwaka ogwo naga naye abaana amalako bayinza n'obutawera 6 kati abatono abamalako mwalimu owange naye kati mulungi nnyo yakola n'ettaka n'agula n'azimba n'eggalaji eyiye kati ate yayigiriza abalala naye ng'ate bino ebyessomero byakola byagaana kale bw'odeeta kiri nti omuntu asobola okujja n'eriziki eyiye ate awo nnyinza okusinziira awo n'enzikiriziganya naawe abatulaba ku Agda Live tubadde tutunuulira ekitundu kya kansala Jjuuko Fulgencio engeri gy'atambuzizaamu engeri amakaage kitumu kyenjagala tukiyigireko nti okuweerera teziba ssente nnyingi wabula ekitone ekyo ky'olinaku osinziira n'oweerera omwana wo ate tetubuulira nnyo nti kutuuka mu madiguli biki naye atugambye ne certificates abaana basobola ozisoma ate omwana asobola n'okugenda mu bwamakanika naye n'afuuka ensonga nga tumaliza twagala okumanyako bazadde bo baawa bakuzaalirawa baafa gyebali kirungi era gwe bwofa bakuziikawo bakadde bange taata yayawukana ne maama maama n'agenda neyeeyombekera naye nga ye maama azaalwa wali Nsambwe ye mugenzi omumbejja Mariyamu Ndagire ate taata musajja naye mugenzi yali munabuddu yasibuka buddu era naye
ng'abaana bwe bavubuka emirembe gye gyaba kitaffe okuweerera kwali tekunajjamu nnyo muzinzi olwavubukamu bw'ati n'afuna omuntu ku kyalo n'amutwala okukola obwamakanika akati bw'atuuka eyo nekwaliko kuno omusajja omugagga ku kyalo kuno Kisoga bamuyita omugenzi Mmondo wali agenda e Kampala okugula mmotoka naye nga takwatanga na ku steeringi yaayo kati atuuka bamaze in fact taata yatunyumiza nti bwe yatuuka mu garage nenanyini garage yamunyooma ng'empale za biraka ebikooti biyulise naye nga sente mweziri ne balamuziganya bulungi nnyo emmotoka musajja ng'agisasula ne beewuunya agamba omusajja byaggwa mu ssaawa nga 6 ez'omutundu kati muzeeyi atuula wali atunuulira mmotoka ekyo gikola takikola ki takirina akati bwe butuuka ekawungeezi eyo mu ssaawa 10 nga omugagga wonnanyini galaji ajja mbuzi wayise emmotoka wagisasudde ebisumuluzo birina lwaki todda Gomba ng'omusajja lwamugamba nti simanyi kuvuga baba kakati amugamba kankuwe mutabani wange ono naye bw'omutwala enkyo omulinnyisa emmotoka z'Egomba n'akomawo ng'amukwasa kitange olwo taata agamba yali mu myaka egitannawera 15 yali muto lwakuba kale yali yakula alina ekibiribiri akati amuvuga amutuusa okumpi awo abuukawo ebibanja 2 ng'apaakinga mmotoka kakati oli Muzeeyi Mbondo yali musajja muyizzi ate nga mugezi kati yateekamu okulwisa omwana ono naye ng'amubala amuwa omulimu gw'okuvuga mmotoka eno aleme kuddawa Kampala yamukeya bwe yakeera agenda kuyidda ono alinda lwe banaamuwa sente adde e Kampala enkeera kati ku lunaku olwokusatu nga muzeeyi lwamubotolera nga mugamba naye muvubuka gwe bw'ovuga ng'emmotoka eno n'ogitwala e Masaka n'ogitwala e Kampala nga bw'oleeta ssente kati ono omulenzi naye awulira nti gabiye eby'eggalaji ng'abisuulawo ye taata ekitange olwo nga mulenzi kakati tatandika okuvuga mmotoka abeera muvubuka wa bbeeyi kuno ku kyalo avuze emmotoka atandise okugula ebibanja kati ekibanja kye yasooka yeri ewaffe bayitawo Sekulo bw'ova ku kino ekyalo Kisoga waliwo ekyalo ekiddirira bakiyita Sekulo kakati n'agulayo ekibanja kwe kututandika n'azimba amaka n'atandika okutuzaala naye mu kiri ky'obuuzizza maama mugenzi yafa akadiide ddala bulungi myaka 80 n'omusobyo ne taata mugenzi naye yafa akadiide ddala bulungi beera twamuziika waawe ekitegeeza eyajja okuleeta emmotoka yafunira ddala butuuze obw'amaanyi nammwe ne mufuuka naffe ne tufuuka b'Egomba tweyanza nnyo tweyanzeege abatulaba Agda Live tulondodde obulamu bwa Kansala Duke Fulgencio nkimanyi nti bingi byoyigiddemu nga tutunuulira nga tunnyonnyola obuwonvu n'obukko bw'azaayitamu tugenda kummulamu tukomewo n'ekitundu ekisembayo ekitundu kino kinyumira nnyo director omukulu Kazibwe Philip Sejjombwe Daddy Conrad Kabejja omwana wa maama omu bw'ati omuggalanda ate nga ye muggulanda ekya 1 on 1 tosubwa akatundu ako amaaso gakuumirewo tukomawo akanyomero kana aka 1 on 1 ketugenda osembyayo nako mukulu wanjisewo tebatugamba bugambi naye ne bwe twogedde kyeyolese nti olabika oli muzibu nnyo mu nsonga z'abakyala era n'abakyala baba ku kitundu bonna ozinga bazinge ensonga eyo ntuufu tososola gwe kasayitibwa nga mukyala oba wa munno ogenda naye ensonga si ntuufu naye omanyi bwe bakulaba mu mmotoka kati ng'eyo omanyi tugamba nti ababeera mu mmotoka bonna bagagga naye ne bw'oba otaddemu omuntu omwavu kwasinga ku kyalo baga nti abagagga baabo bagenze akati bwe bandaba n'amaka gange amangi ng'ate buli maka galimu omukyala akusiba n'ennya bwe bakoogera kubanga baba balowooza nti oba oli awo ng'engeri gye nnafuna bano ate nnyinza n'okufuna n'abalala oba n'abaabwe naye nga ekyabakyala baabannange bwe mba njagadde omukyala
nonya mulala nenfuna gwenjagala nafuuka wange nenga simujje ku munna kati n'abato okyabetaago okyabafuna abato nkyabafuna naye nga si bato abamenya amateeka abato mu kasita abafususe emyaka 11 bonna bitambula butandika kati bwowezezza emyaka emeka nze mbulayo emyaka 2 mpeze emyaka 6 olina emyaka 5 naye lwaki temwagaliza abavubuka abato abavaayo mu byobufuzi timubanyigiriza nnyo naddala ggwe kyekyokulabirako ekisinga nti kubanga Bobi Wine ava muno mumumanyi wawe tinaye ate mufubye nnyo munyigiriza lwaki temwagaliza abavubuka nabo kuvaayo mu nsonga za byabufuzi naye mu myaka gino nga bwe twannyonnyoddeko ali emabega nti abantu ab'emyaka ng'egyaffe temuliimu nyiza n'okuga nti temuliimu asobola kusituka wano n'atambula n'agenda Nsambwe n'atandika kuyega Bobi Wine nti mubi ne bw'aba tamwagala asirikira mu ki ekitegeeza awo aba tamubbise naye ate bba abavubuka asobola n'okukwata akagaali kamaanyi ga kifuba n'omuwulira emmamba ng'alina gwakuyegera kati ekyaffe nti nno abavubuka tubabbika kubanga ku kyobyobufuzi nekye tuba tutayagala kizibu nnyo okuddaawo pepepepepe basiba bayonze abasajja abakulu n'abakyala abakulu tweyanza nnyo ssebo tweyanza weewaawo abatulaba ku Agda Live olunaku olwaleero tubadde ne kansala Juuko Fulgencio wano ekisoga Namuyovu eno nno LC ya Namuyovu LC1 naye omuluka gw'ekisoga gombolola y'ekyegonza mu ssaza ery'Egomba era mu disitulikiti ey'Egomba olunaku olwaleero wano we tubadde nze Ssenkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawa one of the best MCs in East Central Africa nga mpunzika njala okwebaza ennyo aba Insight Media ekifaananyi bakikwata ate ne bakiweereza Alan Soft Media aba Alan Soft Media ne bakitereeza ne kikutuukako ng'okiraba kirungi nga bwe kiri mpunzika nga nebaza omukyala Maggie Bata okuva mu kibuga Cairo ekya Egypt ensi emanyiddwa nga Misiri kubanga enteekateeka z'ennyambala eyange ezo nazimukwasa njala kwebaza ennyo buli aliko mbakubiriza mu subscribing genda teekamu ekigambo Agda Live kwata mu kigambo ekyo subscription ekimyufu o subscribing okwate mu kide buli kimu ekigenda maaso ku Agda Live ojja kuba okiraba mbajjukiza okwekuuma ennyo obulwadde obwa coronavirus bwaleeta obwa COVID-19 nga tunaaba mu ngalo buli kaseera nga twambala masks abalina face shields nga tuzambala ate n'aba sanitizers nga tuzikozesa twekuume kubanga ffenna twetaagibwa nga tuli balamu njagala kuwunzikira wano nga nsaba ayi Lubamba ggulu okuwangaaza Ssebugulu bwa Nnyomo.